Thank you. Let's congratulate Enrica. Let's humble ourselves in prayer. God, our Heavenly Father, Mother Mary, the Immaculate Conception, this day we come to you to commit our country as we stand here together as the concerned citizens of Uganda to find a peaceful, inclusive resolution to our issues in terms of governance. Lord, we commit our president, we commit all his advisors, we commit our allies, and we even commit those who are jealous more, Lord. May you touch their hearts. Give us the wisdom to have an honest, progressive discussion. We commit all the candidates here present and those that are outside this environment. Lord, we know we are sinners, but we also know you have unfathomable divine mercy. Grant us our heart's wishes. For this we pray in the mighty name of Jesus Christ, the Lord. Amen. 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 Thank you. Please take your seats. Once again, it's good to see you all this morning. Today is special, very special because as a party, that's the National Unity Platform, NUP, we are continuing to grow. We pretty much set off with new leadership and we have begun on a very good note. So yesterday we unveiled a couple of leaders. Today we want to do the same. Today we are unveiling two categories of people. One, we are going to unveil a couple of other leaders, councillors from various places. They are coming from various political parties. And they are saying they're happy to join us. We've been hearing a lot of talk from some political parties saying now NUP is stealing its people. And I said, but you see, these are not goats that they are tied on trees somewhere, and so we come and steal. These are adults with a sound mind. They make up their own minds and determine where they want to go. And when they come knocking at our doors, we welcome them. The doors of NUP are very wide open, and that's why people continuously come. So we are going to unveil those leaders from various places, and we have some mayors, I understand, as well. But also, we are going to unveil artists, a group of artists that are joining the National Unity Platform. They are saying, one, they are Ugandans. That's very important. Before they are artists, before they are involved in the work that they do elsewhere, they are Ugandans. And so they are concerned about the goings-on in Uganda. And politics has begun to affect them. Of late, you've been hearing the regulations that are hitting hard at them. And so they are rising to the occasion and saying, no, we must stand up and be counted and fight against these things. And so they feel this platform gets to enable them to do that. So we are going to be doing both of that today. I'm going to invite my comrades that are going to be reading to us those people. And as we read the names, we request you to come. And you will stand somewhere here where you'll have a photo opportunity with our team leader as soon as we are done with that. So I'll begin with Comrade Sulaiman Chidandala. He's going to read to us a number of customers. Comrade Joel, Your Excellency, the Deputy Principal, fellow leaders of NUP, the press, and all comrades here. The NUP platform today once again makes another stride in the positive direction of capturing power come 2021. As the newest part on the block, we are yet to reveal other members who have voluntarily chosen to join the platform. I will therefore proceed to read to you the names of the councillors who have decided to this very morning to be unveiled before the entire world and the general public that they are now part of NUP
in and out. I'll begin with the Lord Councillors. The Lord Councillors are the councillors at the Lord Mayor's State Palace who are in charge of the city. And all the Lord Councillors I have here have been members and leaders in the Forum for Democratic Change Party, FDC, and they have voluntarily chosen to join us here at NUP. I'll begin with Madam Nakavugo Farida, Lord Councillor. Can you please come forward? Mr. Damba, can you please come forward? Mr. Kivirige Rashid, can you please come forward? And Mr. Tavalamule Isma. Your Excellency and members here, these have been, they are sitting councillors and leaders in the city, and they have chosen to join us. And before I proceed of councillors, authority councillors, I would request the principal to probably I don't know whether they can come because there's no number of people who can come here. There's no number. Excuse me? Sorry. Can you please extend the side? So we go that side. Mr. President, we shall begin with the chairperson of FDC councillors in the city, and that is Madam Nakavugo Farida, who is heading this delegation. I'm now a member. Mr. Damba Isma. Mr. Kivirige Rashid. Mr. Kivirige Rashid. And Mr. Tavalamule Isma. Now, we shall now proceed to have a photo moment just here in front of the cameras. And that is the team that has decided today to join the NUP. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. Your Excellency, we have another team, and a very big one, of councillors from various divisions of Kampala. And I'll proceed. We have 25 in number. I don't know whether I can call them at once, or we can have a listing of 10. All of them at once. I'll begin, and I'll read the name, the former political party, and then the electoral area where the councillor comes from. Nakitende Sharifa, FDC, former member of FDC, and the woman councillor from Mundeva Parish. Councillor Namuli Janat from FDC, representing Namilembe Bakuji. Councillor Lusembo Musa, an independent candidate from Mundeva. Councillor Pima Henry, former FDC, representing Lubia 2. Councillor Seleko Samuel, FDC, representing Najana Kum. People power. People power. Councillor Musura George William, former DP, representing Mutunda 2. Councillor Namakura Rose, former FDC, representing Lubaga. Councillor Ray Mafuge, former FDC, representing Busega. Councillor Juma Lubega, former NRM, independent, representing Kaboa 1. People power. Our power. People power. Our power. Councillor Rose Chigozi, former DP, representing Mutunde.
Councillor Muwanga Jackson, formerly independent, representing Natete. Everywhere. People power. Our power. Councillor Nalukola Martin, formerly DP, representing Endeavour. People power. Our power. Our power. People power. Councillor Kaima Richard, independent, representing Natete. Councillor Luanga Edrisa, formerly FDC, representing Endeavour. Councillor Nkoyoyo Ashraf Rajab, formerly FDC, representing Lubia 1. People power. Our power. Councillor Haji Konde Ibrahim, formerly DP, representing Shibuya 2. People power. Our power. People power. Our power. Councillor Nafuka Shalwa Kasule, formerly DP, representing Mtungo 1. Our power. People power. Councillor Kafungeruna Dikato, formerly DP, representing Buziga. People power. Our power. Everywhere. Anywhere. Councillor Kasaga Dan, formerly DP, representing Luwafu. Councillor Nalule Olivia, formerly DP, representing Kawewu Kapetu. Councillor Kapale Farouk, Everywhere. formerly DP, representing Kapetu. Councillor Keswa Annette, formerly DP, representing Kansa. Our power. Our power. Councillor Sawa Maso, formerly DP, representing Lukuli. Councillor Mgaga Stephen, formerly representing Makindye. NUP. Everywhere. NUP. Your Excellency, this is the team of councillors who are here with us today to join the platform, and we still promise it's a continuous process. Many councillors are coming. I can also report I am seeing councillors from Kawempa and other areas, but they have been booked for another day. Today it is their day. The ones who are here, kindly, the Deputy Principal come forward and unveil them. Tereza ku microphone ye good day. Yo microphone ye good day. So katenda bamugongo gwenkwata. Nina magic zizijja okujjawo nga sogedde wano njagala bo bamawulire bakapana emizendalo gyaffe bagisudde kolekikola bwotyo omukono gwo
Kuzeka maso, kusikeme mali, kuze maso. Wedi, aruko kunyaho. Yongere yufutani. Olaba nakyogedde yesekeredde. David. Bakansala bangi. Tebannamala naye nga balinanga 50. Amanya galiko Everywhere. NUP. Everywhere. NUP. NUP. David. NUP. 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 Ojja kwesikamu ngodde mabega tugenda kweyongerayo. All right. Once again, comrades, you are very welcome. Very, very welcome. We are going to give you these brochures that will tell you what you need to know about NUP. Herein we have our vision, our mission, our values, our core governance issues, our leadership structure, so that you can go and spread the message. Otherwise, you are very, very welcome. I know we are very excited now to see you as our colleague, but we are going to get real work. There's going to be a lot of work as we move forward, but nonetheless, you're very welcome. We still have a number of other councillors that we are going to unveil. Let me invite our comrade Aisha Abanda, formerly of NRA. Aisha is going to take us through that, please. Thank you, Joel. Your Excellency, leadership of NUP, I am here to introduce to you the Mayor of Wobulenzi, who will later on bring his councillors, but today he traveled along with a few councillors who will introduce. Mayor Jangu wano owere ntutidde ddala tenebano mukama waffe amalaga. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. Nsanyuse nnyo okuba nti ntuuse mu kifo kino olwaleero. Nze Mulangira Sebalamu Moses Kayondo nga nze ntwala ekibuga ky'Obulenzi mu Luweero district. Era nga mbadde mu kibiina nga nagendera ku tikiti eya DP. Era nsazeewo nga sirina muntu yenna ankase wamu ne famire yange kubanga abaana bange nina baana mu bulamu era bonna nzisera baakunga bonna balonzi era nga bonna bali awo nange wamu ne bakansala abasobodde okuba nti no bategedde amawulire gano ne basalawo nkuberekera bali basatu abazze nange ekiseera era nga mbadde mbasaba muveeyo mujje wano mu maaso bakansalazi Sekayombya Ronald Obenga Adam Kimulira Eba bavudde mu DP bonna bavudde mu DP era kandi bamaze okuzifu
abantu bano bakwase kaadi zaffe ate nabo okubiika ekiweera. Abaana ba meya mukubeeko omubala tumanye ntumaze nyonyo. People power. Our power. Our power. People power. Everywhere. NUP. NUP. Everywhere. People power. Our power. Our power. People power. All right, thank you, colleagues. You are welcome once again. Kati tugenze kubadinyize abamu bayita badongo naye obudongo oba tububye bikifumo otayindawaga nti oli mudongo So like we were saying, we have artists that are joining the floor, and I'm going to invite our head of arts and entertainment, a gentleman whose birthday is today. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Temugenda maaso bakona bagenda kusembera busembezi. Happy birthday to you. Bwemuva nga muva maffe muwoza bwegire muleke namwe mubeere mu discipline nga ffenna tukola. Era nga wano siyimiriddewo nga nze Nubian omu bwente nyimiriddewo ne bannange bannabitone bangi nnyo tuno tuli mu kaseera kano nga eggwanga litandise okulaba omugaso gwa bannabitone era people power singa manya simu gyendiko nnyiniyo tuli mu kyasa ate nno mwandindese bannange edda nga Joel yagambye Bobi naye atwetaaga singa abadde tatwetaaga tuli bantu ba mugaso ngere bagamba nti we are a mirror to the society ffe tuliwo okulaga biki ebigenda mu maaso mu society yaffe era kati we bavayo ne bateekawo amateeka aganyigiriza abayimbi kubanga balabye nti bye tukola tubalabisa ebikola byabwe byonna ebyefuga ebbi bye bakola so tebalina teekawo mateeka ku music industry oba entertainment arts and entertainment bo balina kyusa bikolwa byabwe then tutandika okuyimba ku ebyo ebikola ebirungi naye kasita tunasigala nga batunyigiriza naffe tujja kusigala nga tureflectinga exactly what happens in the society. Olwaleero ndi so glad okubeera nti no bannabitone bangi nnyo abatwegaseeko VJs, ba DJs, abayimbi, ba radio personnel, abakola ku TV. Kale kwegamba arts and entertainment is a very big sector. And for the first time, people power ye movement yasooka okurecognizing amaanyi ga bannabitone mu National Unity Platform. Nti mu National Unity Platform erina ne sector ya arts and entertainment. Ekyo tetusaana kikubirako akagazi. Yes, kino kiraga nti no ba arts abantu abali mu arts and entertainment muli ba mugaso nnyo era muli ba maanyi era nga njagala nnyo okubeebaza tusigale nga reflecting exactly ekyo ekiri mu society kubanga Katonda yatuwa omukisa nti no eddoboozi lyaffe liwulikika so to representing abantu abatusitula ne batuteekayo waggulu nga tulagira ddala ekigenda mu maaso
olwaleero bannabitone bangi era nga bwe tugambye tewaliwo yakakiddwa nti no ajja none eno kaadi ya membership ya National Unity buli omu akikoze mu kwagala kwe tewaliwo gwe bakase nti no jangu ofune membership card ya National Unity Party. So buli gwolaba wano yasazeewo nga ye ng'era bamalirivu tewagenda kubeera okutiisatiisibwa tuli bamalirivu okubeera nga twongerayo eno revolution okulaba nga Uganda twenunula to becoming independent kubanga for so long tuli mu democracy ow'ekiwaani ono democracy wa kiwaani si walaali so twetaaga tulwanire eddembe lyaffe mu bujjuvu tubeere free to having all our freedoms ne rights zaffe. Wamanga wano mbadde njagala nyanirize principal waffe Honorable Kyagulanyi ate akwate bano abaami n'abakyala zikaadi zaabwe za membership. Balange tuli bangi ddala tetuli batono tuli bangi genga amaloboozi ga Uganda ye reflection ya Uganda badde nsaba bwe nkusoma erinnya mujja wano Katongole Dennis. People power! Our power! People power! NUP! 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 Katongole Dennis era amanyiddwa nga Katongole Mutyaba Adam amanyiddwa nga Zigidi. Akayiba ka Zigidi Omaiki. Omukulu Suna Steven amanyiddwa nga omukulu Lubega Kasim AK Yangamulo. People power! Anywhere we step, People power! Our power! People power! Our power! Skin ya wokola. Skin ni nebo ogenda kati. Omukulu Katongole Derek. People power! Our power! People power! Our power! People power! Our power! Omukulu Chimba Mark Robert, Dictator Mark, akola ku CBS. Omukulu Kauchi Dennis, also known as Dr. Bitone. People power! Our power! People power! Njogera omusajja agenda yadde nga yeekaza akola ki? Agenda. Omukulu ono ye basingamu manyanga Zungululu eddoboozi eribeera ku NTV ku Lwokutaano nga amanyikiddwa nga Ivan Teyune. Skinny banemesezza okukola. Kakadye kansigaze nja kimutuusaako. Omukulu Kazibwe Isa
amanyiddwa nga Kakofu. Omukulu Seremba Fred. Our power. Our power. Our power. People power. Ono mwana w'omugenzi Christopher Sebadduka. People power. Our power. Omukulu ono watabu nnyo mu kusuna endongo. Bamuyita Aziz Mukisa ng'era tumumanyi nga Aziz Aziyonzi. Everywhere. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Banange nsanyuse nnyo okubeerako wano. Omukulu ono yayimba akayimba akamanyikiddwa nga Kamada. Bamuyita Katumba Paulo, era erinnya lye lyalaga bamuyita Raga Pimpe. People power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Embogo. Alokubyeyo. Alikokowa. Bamanyikiddwa nga Gejihani. People power. Our power. Our power. People power. Omukulu Boembo John era nga amanyikiddwa nga Chris John. People power. Our power. People power. Abantu bawansi betumanyi bwe biruma babe mutulugunye no. Abantu bawansi munange tukola n'amaanyi naye teziwera. Abantu bawansi ne Bobi yava mu festival kiri. People power. Luwero gye muli. Ne aluwero nyingide naki. Omukulu Senta Muchoni ono manager wa Firebase. Senta Muchoni son. People power. Our power. Our power. People power. Ono tumanya ayambala ziri engatwe ze baalabira. Bamuyita Kalifa Aganaga era ye Mukiibi Saddati. People power. Our power. People power. Our power. Sebu era nkutegeeza Mr. President nti akabonere nga tonakakuddeko Ono omukulu buli wansanga abeera ngamba muwe ssente ampe enamba ya maama we. Bamuyita MC Kapale ng'era amanyikiddwa nga Sauti Simon. Batugamba kati ono ye promota ng'amanyiddwa nga Jamal era nga ye Kanyerezi Ramadan. People power. Our power. People power. Our power.
ono ali mu event Batiibwe event ng'amanyikiddwa nga Joseph Jemba Joseph. People power, our power. People power, our power. Batusibye, basibye taata wange, ati lutalo lwa kunoonya buyinza. Oyo mukulu ye mutabani wa Kiweewa gwe baadde basibye. Era nga no mu kiseera nandyagadde mpite kitaawe Mwami Gerald Kiweewa eyakava mu kkomera. Bamusibye olw'okuyimba ennyimba kuyamba nanda boyogera amazima ntono gwe njagala okusinga okussa omwana waffe. Njagala mbategeeze okwagala tekukakibwa. Okwagala tekukakibwa nabaaba mukazi ng'anobye n'ogenda n'omugamba yitawo mangu oddeeka n'omukuba mpiira. Mwana siba kazange osobola omufunamu kyoyagala. Ne bweba nteendo gy'olaba eri ebisomoddo gwayo tosobola gikama nga taginyonyogedde kibeere. Sebo kyakulanyi gwonzisa. Gwonzisa abantu batandise okundaba n'okumpandira omuliro olw'okuba ndi sayidi endala. Ndi muntu mukulu ntegeera natuuka dda myaka egironda. Ab'obusimu mbalaba mbawulira naye mwandibadde bagezi ne munneenenya kubanga luli mubadde temunnansiba mubadde tebannansiba nga temunkubira nga temutandise. Munveeko sagala sente za kibi. Abazira Mukama bananyambye bananyamba ne bampa ekikumi nendya okusinga okutwala sente z'ekibi ekisikiri ezirikali abaana bange n'abazizaagala. Omuddamu kuba busimu bwammwe mundekere Mukama bali banyambye ndibeerawo. Abansibye sibamanyi wabula manyi ti gavumenti nesiina anvunaana. Tewali anvunaana kati gavumenti eyeetaaga okumbulira gyejja oluyimba lwange okulucukula nerukolamu ebintu byayo era enyambe emuwulire naani yansibye kubanga sinantaba. Aba sinantaba ani nate ne yandibadde nantaba nani mubuuziza ndi mu kika ky'Abaganda gwe nantaba wekka. Kakati awo banaye onsabire ebiddako simanyize sinanye kaadi nze kaadi zange nze nduwa dda banange nze nduwa dda. Ono mwami akola ku Bukedde bamuyita Masembe elimya era gwe tumanyi nga omubi Masembe. Masembe banaye nasazeewo yasa olwensonyi bakanikamuseewo yasika nkwe mujjabu katono bategere embuto baaba omukulu ono yajja ku bikonde byange nampagira bannaaye. Bamuyita Kabito Jibril era nga naye ava mu Batiibwe event. Kakana yakukuba Kajimu Moses Radio Simba. People power, our power. Our power, people power. Joy. People power, our power. Singa bagikwasira nze batagikwasa mukale. Tumanyira.
omwami Yamubonya Bruce era bamanyi nga Bruce omutabaazi akola omutabbizi Tabire! People power! Mubenderayo bakikonye mudda. Musasizi Brian Dede. Ono producer waffe nga akubye ennyimba nyingi nnyo since way of Kagoma akubye hits nyingi era mu mikono gye ayisizaamu baproducer bangi nnyo nga bamuyita Bikumbi Tony gwe tumanyi nga Tony Hall. Abaddewo ajja ali ajja kava babanga waali ono omwami mumanyiko nti enkuba ebeera egenda tonya nga tuli kubitule ajja nakuba oluyimba abita nyimba ze zikola lwetubeera ku livulu ng'egenda kutonya ajja nayimba enkuba neddayo nga bamuyita Kiyaga Hilary gwe tumanyi nga dokta era mutemutya mubeerewo baba. NUP everywhere NUP. ono omulala ye amanyikidwa mu kuyimba nnyimba za laavu naye engeri gyali mu struggle ndowooza era tugenda tandika okulaba ennyimba za struggle ng'amanyikiddwa nga ye Little Boss naye nga era amanyikiddwa nga Katongole Derrick. bali mbameka bannange mutajja nakola save n'ababala maleka ono ye tumuyita manager waffe kubanga amanaginga abayimbi ate era amanaginga n'abakubi b'omupiira tumuyita manager Kayemba Solo. ono mwami avudde nga akuba omuziki gwa kadongo kamu era ennyimba ze za tapu nnyo mwami Mamuli Kasumba. Uganda, bana Uganda, wagala Bobby Sisente. Uganda, bana Uganda, wagala Bobby Sisente. Ekisinza okunsanyusa kiri kimu kyokka batandika okuyimba ennyimba zino ng'abayimbi beekwese mu bisenge naye olwaleero mwenna abavuddeyo olwaleero Mukama abawe nnyo omukisa. Kintukani ngadi yasembe eyongodde abaana bayingidde politics njendi kitata ono ye omukulu omulala yali anyumirwa nnyo okubeera omuggalanda naye aba ali awo ne bamukubako omulala ng'era ye muto waffe bamuyita Bugembe Sentamu amanyikiddwa nga Dark Vibes. People power. You're
owulidde bamwongerako omwana omuno ono tumumanyi okwambala eri enkofiira gye baalagira era nga promota waffe kubadda era nga mulwanyiza ne activist alwanira eddembe ly'abannayuganda mwami Abitex Abe Musinguzi. Everywhere, NUP, everywhere, Sorry, ono tumumanyi program ye toli mwavu omutwe gwo gwe mwavu mwami Innocent Tegusulwa. NUP everywhere, NUP everywhere, our power, people power. Ono ye aludde nga atukuba omuziki gulabisa sisi nga weegenda ate nga yafuna n'ekitiibwa kya wassa omwami Mathias Walukaga. Our power, people power. NUP everywhere, NUP. Ono mwimbi muto nga bamuyita Altiga Anthony ayimba nyimba za revolution. Ono ye akuba violin era mulabe ku mikolo egisinga mwana muto naye alina ekitone. Jovan Luzinda mukubi wa muziki muli ogwalaavu. naye banna agaba Anthony agaba Anthony Senabulya Yusuf Kabako Kabako NUP Kabako munywanyi we Babali Diamond People power. Ono ye tutera muyita baya we mu ghetto naye nga abasinga mumanyi nga Eddie yawe. People power. Our power. NUP everywhere. N'omudongo ng'akikuttemu Tuyambalengule. Guy Kenneth. People power. Our power. Our power. People power.
kamera yange. Bano abaddako ewo bazze omwami n'omukyala era nga batukubira ddala omuziki Weka Pluto, mwami Geoffrey Lutaya ne mukyala Irene Namatoko. Nono mwami aludde nga atuuba omuziki mu studio abasinga tebatera mulaba kubanga abeera mu studio omukulu Kayiwa Pademan. People power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Mukasa Alphonse. Mukasa Alphonse abasinga buno mulwanyirizi wa ddembe nga te promoter bamwe abasinga mumanyinga Bajo event. Nono naye watabu nnyo mukulu gw'omuziki bamanyinga Mary Bata watabu. Sekuya Uzaka. Sekuya. People power. People power. Our power. Everywhere. Name Ibe. Ono ye bamukutola okwogera ebigambo okwogera ebintu ebirimu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe ate nga musajja munyonyonyo mumalirivu mwami basajja bikole. Ulikayo. Ono agaba Anthony era tumanyinga Bobby Young. Omunyankole yasalawo. Ono ye tumuyita ambassador wa Firebase Nate. Ambassador. Our power. NUP. Everywhere. Ono mwami. Ono mwami akola ku ddembe era nga tumanyinga Jacob Omutuuze. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere.
ono yeye musika wa Lucky Dube mu Uganda era tumuyita Ofa Kayiira. Lucky Dube. Our power. Tukuze batugamba mukadde magezi naye ate byanzigweddeko simanyi ndaba bubiina y'abakadde ba luno kye bakulembeza ate bwe bulyake balabira ddala ensi be bagisookamu bagenda nayo era basemba nayo lwate bezibise buli kye basangawo ne bakotogera bibalirekawo ekisinga okunnuma omulembe oguliddawo okutendesa ebukumpanya abalyake mmwe mugula bagule nga temwe mwetende lyanyi bawagizi mugula bagule ono mukulembeze wange kuva dda nze nga ne bakyaza platform za Uganda zonna bambuuza omuyimbi wo mu Uganda. It was only Bobby Wine for the positive message. Messages zange zenyimba ziri positive naye zazibikirwa. Bless Rastafari. Bano bana muwala bamwita Matilda Power era tero imba enyimba za Revolution. Matilda Power. Bakakwata nako ne bakasiba. Bano ba comedian is a duo. Baba Mighty Family. People power. Our power. Our power. Our power. People power. Yefa abasinga obugonfu ebaweramu obukofiira ebibiri ne bikyusa. N'ekirala bannange etteeka lye bataddeko tubiganye ffe twabiganye. Anna bikyaddewo lino eggwanga libalebye. Tata. Omukyala ye abeera akaayana n'omwami we ng'omwami ayagala nnyo ebifi by'enkoko bamuyita Nakitto Lydia gwe tumanyi nga Maama Sam. Anche in Divanzetta. Tata Samuel. Mama Samo. Mesinga mbadde ne gundi na microphone yaffe. Oba wamala asobola okunyambako. Bano bayimbi ba Firebase badde njagala mukwata bwine nawe osobola omungambirako. Remo Boy. Mukubirireko. Big Lian, ne Nicholas Machete Kills, ne Zex Birangirangi. Iche kumi Birangirangi. Yo, people power na chi. Mwana tugenda bikola byonna. Nobody adugu daddy. Yo, super. Tugenze kawedemu.
Tugenda kuvimba, tugenda kuvimba, dadi yasuubiza okuvimba. bannabitone baffe era badde basaba amaliriza wano ng'omukulu amaze okwogera badde tusaba engeri principal waffe wava mu arts and entertainment abeko obugambo bwatugambako. Thank you very much. Nandisabye ba-artist bannange bambere kumpi Comrade Nubian nsaboberere ddala wano kido nange mukisa gya birthday nyumirwemu. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. You see, Malcolm X, Marcus Garvey, 100 years ago said that one civilization is not complete without its art, the highest level of expression of human intelligence. Omusajja omu omugezi emyaka 10 egiyise yagamba enkulaakulana yonna yonna ebeera erina kyebulako bwebanga terina ati waayo, era nannyonnyola nti ati kwe kunnyonnyola oba okutotola okw'obwongo okukyasinza okubeera waggulu mu ntegera y'omuntu. I say it one time in English that one civilization is not complete without its art, because art is the highest level of expression of human intelligence. Bannange ba artists bannange munzikirize njogere mu Luganda kuba nange oluzungu simanyi lungi nnyo. Yonna tuka okwogera oluzungu Joero ajja kujja lwogere. Luno olunaku lukulu nnyo nze mu bulamu bwange mu byafaayo by'obukulembeze. Luno lwe lunaku lwensinga okutendereza. Luno olunaku lw'amaanyi nnyo. Simanyi Katonda lwaki teyampadde mukisa kugifuula birthday yange, naye era mwebaza kubanga yagifudde birthday ya Nubian mukwano gwange. Ba-artist bannange mwenna njagala mumanye nti mbenyumirizaamu okusinga bwe mumanyi, mbakiririzaamu okusinga bwe mumanyi, era mbaagala okusinga bwe mumanyi. Ffe nga ba-artist Katonda alabika yakikoze kagenderere okutuyitamu okutaasa eggwanga lino ffenna lye tuyita ewaka. Okumala ebbanga ddene bakikola kagenderere okulaba nga batudisconnectinga ku ki kye tuli naki kye tusobola okutuukako. Njagala tujjukire emyaka gyonna abaddugavu nga balwana okwetaasa kw'abo ababafuula abaddu bakozesanga music. Njagala mujjukire nti South Africa nga bazungu babonyabonya omwana w'omuddugavu bakozesanga music. Abantu betusinza okumanya ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna bangi bayise mu art. Njogera ku music naye bwe njogera ku music mulire art. Art muli okutontoma, muli okuzanya katemba, muli okuyimba, muli okusiga ebifaananyi, muli ebintu byonna eby'obuyiiya bw'obwongo. Bob Marley yatugamba emyaka mingi nnyo nga bamu tukyayonka. Natugamba emancipate yourself from mental slavery. No one but yourself can free your mind. Wetaase okuva mu kkomera eryaku oba olukomero olwakusibwa ku bwongo, kubanga tewali ekyasobola kikolera okujjako gwe. Bakikola kagenderere. Ffe mu mugigi gwaffe lwakola nga baawera political education. Ekyo kyali kigenderere. Bafuba nnyo okumakinga sure tetumanya byafaayo byabo abatusookawo. Olunaku lwa leero tulina omu ku baana b'omusajja eyali artist owakabi ennyo gwe bayitanga Christopher Sebadduka. Amini yamugoba wano kuba Amini yali musajja mugezi nnyo yamanya amaanyi ga art.
Museveni mumuyita mugezi nnyo naye Museveni fala. Museveni yatya ba professor, Museveni yatya ba doctor, Museveni yatya ba lecturer, Museveni yatya ba lawyer. Museveni yafuba nnyo okutukiriza nti tetulina kye tumanyi ate nga kyatuyamba kubanga twamuyita kulitalaba. Era tulina okukkiriza nti ba artists bannaffe bangi nnyo abafudde mu ngeri etategerekeka nga mutwalidde ne Moses Radio oluvannyuma lw'obutakkaanya n'abantu abo. Tulina okulowooza nti waliwo ekigendererwa. Nze kennyini Kamakoogera nali waakuziikibwa emyaka 2 egiyise mu August mu Arua. Katonda yazabibye naye nkakasa eyo yakikola ng'alina ekigendererwa. Katonda yampa omukisa ogulivinga paati tu y'obulamu bwange. Era nga bwe nabasuubiza nti nja kumala buli lunaku olw'obulamu bwange nga nfuba kino ekindimu kisimbe oba nkisige mu bannange abalala bonna. Tufubye okukisiga mu bannayuganda bangi nnyo. Naye tewali buvumu bwenfuna abasebo ne bannyabo nga kumanya nti byendowooza ne byemmanyi ne byempulira ku mutima ate tulina chance ebisiga mu bayimbi abalala, mu bannabitono abalala, mu bannakatemba abalala kubanga ba artist muli powerful. Mulina amaloboozi g'amaanyi nnyo. Eyo ensonga lwaki batwala ssente z'omusolo biliyoni ne biliyoni basobole okutugula okutusirisa. Bwe bamanya nti ssente tezisobola kutumala kuba tulina ababbeeyi nnyo, osobola okumalawo bajeti ya Uganda yonna ng'ogulirira abayimbi. Ne badda ku levo eyo batiisatiisa. Bwe baalaba nga nekyo batiisatiisa kyayononeka dda kubagano bwe kuba amazzi gaagenda dda wansi w'olutindo. Ne baleeta amateeka ag'okubaziba omumwa. Okumala ebbanga ddene nnyo twayogera ku bintu bino bannange ffe ba artists ffe tusinga obulamu obunyuma. Ffe tusinga obulamu obw'eddembe. Yeffe buli omu bayagala okukolako omukwano naddala abo abatufuga. Naye bwe nasooka okuvaayo bwe waawo sinze nasooka bannange ba artists bannange baali baavaayo dda. Sinze nsoose ate sinze asembyeyo. Ne bano be mulaba si be basoose ate si be basembyeyo. Naye baafuba nnyo okuteekawo nti abo bali mu byabufuzi. Nyina amawulire gye muli tewali byabufuzi bino bya ddala baganda bange. Kubanga artist oba entertainer sukaali tomugula bbeeyi ya njawulo ku muntu mulala. Eddwaliro togenda mu lya njawulo ku muvuzi wa booda. N'ebirala ebifaanana bwe bityo. So ndi wasanyu nnyo baganda bange okumanya titwabuuka ate twabuuka kirindi. So tuli wano olwaleero okumala ebbanga ddene babadde batuyita badongo. Yes, tuli badongo kuba abadde obudongo kiba mu ndongo. Naye nga bwe twakibagambako ti Kampala kibuga ky'abaana bongo newankubadde kati efugwa abadongo tuba baana bongo batuyita badongo. Bannange tuli baana bongo wadde batuyita badongo. Naye kimpa essanyu okumanya nti ffenna tumanyi kati omulama gwe tuliko. Bino tetuli mu bya kusaaga mu busaazi. Tetutegeka kivulu. Tetuteekateeka kikujuko. Tuteekateeka kukulembera ggwanga lino lye bayita Uganda. Okumala ebbanga ddene babadde batwawudde ku nsi yaffe nga batulowoozesa nti abantu balala be balina okututegeerera. Naye kimpa essanyu ba artists bannange okumanya nti n'ensi yammwe temulinayo waka walala. Mugenda kubeera wano ne bwe munaaba mufudde bagenda baziika wano. Naye ate njagala obajjukiza nti bannayuganda bangi batutaddeko amaaso. Bannayuganda bangi batulinamu essuubi. Emyaka emitono egiyise tubadde tusobola okunnyonnyola nti tetwamanya. Naye kati tewali kw'osobola kugamba nti tetwamanya. Era buli artist abantu abatuwagira batusuubira okuzanya paati yaffe. Njagala okussaamu ekitiibwa bangi ba artist naffe olwaleero abatwegasseko muno kaweefube. Bino si bya Kyagulanyi, bino si bya Walukagga, bino si bya Jack Star, si bya Mary Butter. Bino byaffe ffenna ng'eggwanga. Nakibagambye mu ntandikwa era nkiddamu nti Katonda alabika yasazeewo okukozesa ffe be babadde banyooma
mukimanyi mu byafaayo Katonda akozesezza nnyo abantu oba sekita ezinyoomebwa. Kakubere kutaasa nsi eno, Nabbi Muhammad teyali mwana wa mugagga. Yesu Kristo teyali mwana wa mugagga. Bob Marley teyali mwana wa mugagga. N'abalala bannabitone. Tuze tulaba ku bannabitone abaatusookawo nga baali basobola okukola ekyamaanyi n'okusinga okubyogerako obwogezi. Bob Marley yabyogerako, bino bye twogerako tudda mu bidde baabyogerako nga tetunaba na kuzaalibwa. Ffe twongereza kwabo, naye ate tulina omulimu ffe ate okwongerayo omuzannyo guno. Tetugenda kukoma kubiyimbako buyimbi bannange, nedda. Twalina okutekinga step ffe kennyini twekyusize abo abatufuga bye baalema okukyusa. Era kati tuli ku lugendo olujja Museveni mu ntebe tugituulemu ate tuweereze abantu baffe. Ba Bob Marley oba oliawo tebaamanya maanyi ge baalina, oba oliawo balowooza balina kuyimba buyimbi. Muhammad Ali bwe yali azannya ebikonde oba oliawo yalowooza nti alina byogerako bwogezi. Naye twali tunyumya ne Nubian olumu n'agamba singa Bob Marley yavaayo ne yeesimbawo akulembera Jamaica, olowooza Jamaica singa terina nkyukakyuka. Naye era kye baakola baakikola tubawa ekitiibwa. Kati ffe tuli wano olwaleero. Muyimbi munnaffe omu gubayita Rocky Giant yagamba nti in fact yalagula nti ekiseera kijja kutuuka mulabe abaana nga si ba bulijjo era nga yeffe abazze tugumula akati. So teyali mukyamu okugamba nti guno omulembe gw'abaki, guno omulembe gw'abalasi, hakuna matata bana. Mukitegedde ekyo. President Museveni emyaka 34 kati gigenda okwera mu 35 yafugidde eggwanga lino. Yes, bingi byakoze ebirungi, tetumuyisa mu maaso. Naye yali amu bannayuganda olukwe, yagenda akyusa ebintu byonna byonna bye yasuubiza. Abaali mikwano gye n'agenda nga yawukana nabo. Naffe ba artist twali mikwano gye era lwali lumu nga tukwatagana naye. Naye bwe yakyukira eggwanga nga ffe tuliwo okukyusa eggwanga, kubanga ffe tugenda kubeerawo emyaka mingi nga Museveni ne bakadde banne bamaze okugenda. Tugenda kubeera mu Uganda eno kyobola kitukakatako okugitereeza tugyeyagaliremu n'abaana baffe bagyeyagaliremu. Olunaku lwaleero emirimu gyaffe giringa egyaweereddwa. Lwaki? Kubanga batutya. Lwaki? Kubanga twogera amazima mangi nnyo. Kaakati no twagala obbategeeza timwalukulira ku pata. Ffe tugenda bajjako era olutalo twalutandise, tetulwanyisa mundu. Tetugenda kutta muntu yenna ng'abo abatufuga bwe bajja baamala okutta abantu abasukka mu kitundutundu kya miliyoni okutuula mu ntebe. Neffe tubakubisa muziki, tubakubisa na joko. Tuyimiridde nga tuli confident kuba tumanyi bannayuganda bali kusaidia ffe. Tuli confident kuba tumanyi amateeka gali kusaidia ffe. Ne okusingira ddala tuli confident kubanga tumanyi nti Katonda yali waggulu ali kusaidia ffe. Buli kye tukola kiri mu mateeka. Buli kye tukola tukikola ku lw'obulungi bw'abannayuganda, ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Kuba eno ensi yaffe tugyagala. Twagala ensi yaffe ebeerenga zi Jamaica. Ate nga kisoboka, ate nga kigenda kubeera. Tubuzaayo emyezi kati ng'ena okugenda mu kulonda. Twagala okutegeeza abannayuganda n'okukunga ba artists bannaffe abali eyo timulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Omuwandiisi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians. Kuno omulimu gwe tugendako oba olutabalo lwe tugendako luli serious nnyo nti lwetaaga buli omu. Kati mwe ba artist muli bagezi nnyo era ensi ebyo ge bakkirizaamu nnyo. So tugende tukozese ebitone ebyo Katonda byatuwa, twetaase ffe nga ffe, tutaase omulimu gwaffe, naye ate tutaase n'eggwanga lyaffe, tuteekewo n'essuula empya abo bagenda okuddako gye bagenda okweyagaliramu. Tuli wano leero mutweyagaliramu kubanga tuyimiridde ku bibegabega by'abo abaatusookawo, ba Christopher Sebadduka, ba Minsusera Segamwenge, ba Okot Pibitek, ba Byron Kawadwa, bangi battibwa olw'okuyimirira ku mazima. Bangi bawaŋŋanguka, ba Sebadduka baffire lutaaya. Olunaku lwaleero tuli wano okwongera ku leva tebo gye baakomako. Twava ku levo ey'okuvugamu ku mmotoka, ey'okumanyika, kati twagala kolawo njawulo n'amanya gaffe gabeerewo olubeerera.
njagala okwebaza bannayuganda bonna abayimiriddewo ku lw'aba artist. Njagala nnyo okwebaza ba artist bannaffe abayimiriddewo ku lw'aba artist. Nze bwe bansiba mu bumenyi bw'amateeka mwayimirirawo era singa temwasula maloboozi gammwe oba oliawo siŋŋaani mu ttaka olwaleero. Bwe basibye baganda baffe Gerard Kiweewa ne Bizonto mwasitukiddemu. Mbasaba era musitukiremu kubanga tuli mu bulabe tulumbiddwa. Abantu abatufuga tebatwagala kubanga batutya. They fear what they don't know and they hate what they fear. Batutya nnyo kubanga tuli ku mazima. Batutya nnyo kubanga abantu batuwuliriza. Batutya nnyo kubanga batukkiririzaamu. Mulekeraawo ba artists okugamba nti temuli ba politician. This is your business. Yemwe musinga amaloboozi amanene mugakozese mwogere amazima nakibagambako era nziramu nekibagamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament. So tukozese ebitone Katonda byatuwa baganda bange. Temusobola kukkiriza kye tusobola kukola mu Uganda eno bwe tuba tusazeewo. Bangi twali tukyali mu comfort zone paka omulabe bwe yatusangayo newaffe. So ba artists bannaffe abali eyo ffe tetuli mu politics. Nze mbagamba siri politician naye najja kubuusa abantu. Omugenzi Tupac Shakur muyimbi munnaffe yagamba, I cannot guarantee that I will change the world, but I can assure you that I will spark the brain that will change the world. People power! So naffe ba artists tubategeeza mwenna abali eyo tetubasuubiza nti ffe tugenda okukyusa Uganda naye tugenda polota bannayuganda abagenda okukyusa Uganda. Tubayita mwenna ba artists bannaffe abali eyo. Njagala obajjukiza nti essuubi lirimu ffe nga ba artists. Ffe abali wano mwe bannaffe abali eyo abakyatidde manyi mujja tukubira amasimu mutwebaze mutuyozaayoze mutugambe bannange mugende Meribata musonge tuli nammwe. Victor Kamenyo essuubi lituli mumwe naye twagala obategeeza nti wadde essuubi lyammwe eriri muffe naffe eryaffe liri mumwe. Mukozese amaloboozi ago abantu ge baabawa ku bwereere. Mukozese ebitone ebyo Katonda byabawa ku bwereere ate tutaase abantu baffe. Tuddemu tukube endongo yaffe nga tweyagala teri atukwata ku mukono. Nange kinyamba okuddako ku stage. Ate mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna tugenda kukola ekyafaayo mu Uganda eno nga pulezidenti w'eggwanga ayimiridde ne bakyalibe nga bwe tuyimiridde nga tubakuba n'obugambo obwo njagala beebaza bingi nnyo bye tulina okwogerako. Ffe nga ba artist tumanyi nti batutaddeko amateeka nti tokkirizibwa kuyimba luyimba lwonna oba kuyiiya luyimba lwonna nga minisita takukkiriza. Ne bw'oba olina comedy skit gy'oyagala okukola olina agenda kusooka kunnyonnyola minisita, bwe biba tebimunyumira tajja kukkiriza. Bw'oba ogenda okusuna endongo olina okuwandiika kizo ogenda okusuna n'ozitwalira minisita. Abo minisita be mumulaba abadaawo abatamanyi yadde art n'akamu. Omusizi w'ebifaananyi bw'oba tonasinga kifaananyi amateeka ge baleese gagamba nti olina kusooka n'ogenda n'obannyonnyola ki ky'ogenda okusinga ne bakubuulira oba bakikkiriza oba tebakikkiriza. Ng'omuzannyi wa firimu ng'omuwandiisi w'ebitontome n'oyo yenna creative artist bakutaddeko olukomera baagala be baba bakubuulira kiki ekiba mu bwongo bwo. Ekyo twakigaana, ekyo kyo tekigenda kukola. Ago amateeka twagagaanye wadde tunafuna buyinza tegagenda kukola wano mu Uganda kubanga Uganda yaffe and art and creativity is a human right. Njagala obeebaza mwenna baganda baffe, njagala okwebaza muganda waffe Nubian Lee olw'obukulembeze obulungi basebo ne banyabo Nubian Lee mu People Power Movement kati ne mu National Unity Platform yatutwala mu entertainment era nange era wansiwe sebo tukwebaza olw'obukulembeze obulungi, tukwebaza olw'otukunga obulungi, tukwebaza olw'obwongo. Munzikirize nga maliza ne kano nkwogereko ono omusajja ono nze ndi wa mukisa nnyo 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 okubeera mukwano gwe ow'oku lusegere kubanga n'okusalawo okwesimbawo
ekifo kya MP yeyansudia oba oli awo sandibadde na confidence. So sebo makati ga bannaffe njagala okwebaza olwa byonna byonna n'okusaba byobadde gyendi obibeere eri ba artist bannaffe bonna bonna. Bannaye mbasaamu nnyo ekitiibwa, mbaagala nnyo, mbakkiririzaamu nnyo, naye nkakasa bwentandikira obbaagala n'obbeesiga n'obbakkiririzaamu, bwenkoma okubaagala obbeesiga n'obbakkiririzaamu, ate bannayuganda bwe batandikira. Mukama abampere nnyo omukisa. Oluzungu evaporating, but for the sake of the news, I'll try to break it down in very, very few minutes. Ladies and gentlemen, today, for me as a person, for me as a creative artist, this is a magical day. This is one of the most important days in my life. When we receive our fellow artists, our fellow creatives in this struggle for liberty and life. I told you about what Marcus Garvey said more than 100 years ago, that one civilization is not complete without its art, because it's the highest form of expression of human intelligence. That means you artists are the real embodiment of wisdom and intelligence. I'm very glad that we are standing here today to look at this not just as politics as usual, to look at this as a struggle for liberty and life.